Ibaru metimbi. Abana myaka 3 anabayingira kaburi. Omanyeri asanyu. Very short time. Banya kaburi. Na yao kokudo eje mitawana mitono nnyo kugiri mu kaburi. We are crying abana. Anyana abana. Gena wali makiri wanege abana bayaye. Wali mu hostel nababuza. Omwana ali mu hostel. Olaba ni makanga muzadde waito sobola mukuma. We are here for a very short time. Tulinga bali mu transit. Unamusulinga bali mu transit. Ngoli Dubai olamuza taka. Ngoyaga chana 6x6. We are in transit. Tugenda. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eze mamuchine wano mu studios eza Pale FM 17 katonyeze mwenda ekula eyo muntu wa bulijjo lunaku lwakuna buli wakuna esaawa eziti tuba ne program emanyiddwa nga Ta'ammulaatu. Tuli ne Sheikh Hussein Mutambala tuli mu juzu amma biawnihi tabaraka wa taala tugenda twekenneenya esula ezenyimpimpi amakulu gaza ag'omunda amawanvu amakusike nga sinakuleta Sheikh program tugitandise na kitabu kya Allah tabaraka wa taala ebadde suratu Duha okuva Sheikh Muhammad Siddiq al-Minshawi rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. إن الحمد لله نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ثم الصلاة والسلام على خير الورى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Abebitiibwa abasomi baffe ab'olulango era abawuliriza ba leediyo yaffe n'enganzi Palo FM, amatenda amalungi ga Allah oyo akyatwazise n'atuwanviizaako ku ajali yaffe masha Allah tusobola okubeera nga na luno olunaku olwaleero tuzeemu ate era okuwuliziganya. Allah subhanahu wa ta'ala wa buyinza era ayina amatendo ge amalungi amajjuvu olw'ekyengera kyeyatuwa ekyeddiini eno Busiraamu. Ate era bwe tuba nga tuli mu Busiraamu kitumala bumaze okubeera nga kyengera ky'amaanyi kye tulina ne bwe tutandifunye ebyengera birala. Nsaba Allah seekisa ebyengera n'emirembe ku nabbi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama oyo asinga ebitonde byonna obulungi olw'omulimu ogwo yatukolamu omulungi ennyo ddala okusobola okubeera nga tutuusaako eddiini eno obubaka bwa Allah ate n'okubutunnyonnyola n'abutunnyonnyola. Y'ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala amwogerako ng'agamba nti
wa anzalna ilayka dhikra litubayyinahu linnas, twakusaako obubaka okuva gye tuli nga ye dhikr, nga gye twagala obubaka obwo litubayyinahu linnas, obunnyonnyola abantu. Nga n'okunnyonnyola obubaka obwo kwa bika bibiri. Waliwo okunnyonnyola obubaka nga kunnyonnyola lafudhi, ebigambo nga bwe babimuwadde n'abitutuusaako nga bwe byatulwa. Ne wabeerawo okunnyonnyola okulala nga kunnyonnyola maanawi, ebigambo ebyo ebyatuddwa n'atubuulira n'atunnyonnyola amakulu gaabyo. Kati buli bwe tuva wano ku musomo gwaffe guno ogulina omutwe ogugamba nti at-ta'ammulaatu, okwetegereza n'okwekenneenya fi maani suwari likiswari, amakulu agasangibwa mu sura zaffe zino ennyimpi tuba tuziyita ennyimpi tekizisaddaala. Tuziyite tutya? Mbuuza bubuuza simanyi naye gaa nti nnyimpi tekisi olinza okuva linaga nti olabye bagira Kurani bagikaka ate woziyita entonotono ate kiba tekiyiseewo ne kazibeere nnyimpi kubanga nti mu butuufu zo ziba nnyimpi mu kuzisoma naye nga amakulu gaazo magazi era mawanvu ddala. Ab'ebitiibwa abatuwuliriza, tuli ku sura yaffe emanyiddwa obulungi ennyo nga suratu Naswir, Izaajah nasrullahi wal fath. Bismillahir rahmanir rahim. Izaajah nasrullahi wal fath. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Okuzzaako emabega katono twannyonnyola sababu nuzuuli, twannyonnyola ensonga eyaviirako essuula eno okukka. Netugamba nti nno Allah subhanahu wa ta'ala yatuma omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama namuteekako taklifa, namuteekako omulimu ogw'okutuusa obubaka bwe eri abantu. Naye omulimu ogwo bwe yagukola n'agukola bulungi nnyo mu bbanga lya myaka 23 omulimu gwali gumaze okujjula. Ate nga bulijjo al-amilu yuwaffa ajrahu, omukozi bulijjo asasulwa empeera ye idha kadha amalahu, bw'abanga amaliriza omulimu gwe. Kaakati nno omulimu olwajjula kyali mu nteekateeka ya Allah okubeera nga ajjulula omuddu we amutwale asobole okubeera nga amuwa ku mpeera ezo ez'emirimu gye. Ekigambo ky'okujjulula omubaka kinene ddala, si kyekintu kyoyinza okugamba nti nno oyo gwako kigwe, wabula walina okusooka okumulabula n'okumutegeeza nti nno embeera eno bweti yegenda okuddirira. Kati ene suula yakka okubeera ng'etegeeza omubaka sallallahu alaihi wasallama nga obudde bwe obw'okuba ku nsi kuno nga we buweddeyo. Era essuula eno nkugamba nti olwakka omubaka sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti nno nu'iyat ilayya nafsi, amawulire agakwatagana ku kufa kwange gamaze okumbuulirwa, wakaruba ilayya ajali, era n'ebbanga lyange entuuko yange esembedde. Era n'ategeeza abaali bamuwuliriza n'abagamba nti inni mayitun fi hadhihi sana, nze ngenda kubeera nga nfa, n'omwaka tegugenda kubeera nga guyitawo, n'omwaka tegugenda kubeera nga guyitawo nze okutuuka okubeera nga nfa. Era omubaka sallallahu alaihi wasallama essuula eno olwamukaako waayita ebbanga lya nnaku 8, waayita ebbanga lya nnaku 8. Ennaku 8 gibeera emyezi 2 n'ennaku nga 2. Essuula eno okuva luyakka okutuuka nabbi okufa waayita ebbanga lya nnaku 8. Kati nno Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga yassa essuula eno okumutegeeza nti obudde obw'okufa kwe butuuse era busembedde. Yagamba bw'ati
mu aya esooka yagamba nti idha jaa nasrullahi walfath. Allah subhanahu wa ta'ala yalaganyisa omubaka sallallahu alaihi wasallam nti bw'aliba alabye obubonero buno busatu, bw'aliraba obubonero buno busatu. Ani alaba? Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'aliraba obubonero buno busatu. Ekyomukisa omulungi nti nno obubonero bagenda obumugamba nti bw'ali bulaba olwedde nga yabulaba dda. Obubonero bwe buluwa? Obubonero buno tugenda Yesu legenda kutandika okubumenyaamenya. Naye obubonero njagala nkubuulire owekitiibwa mpuliriza, njagala nkubuulire nti nno obubonero bwe bagenda okulaba, bwe bagenda omumenyera nti bw'anaaba abulabye bagenda okubwogera ng'olwedde yabulaba dda sallallahu alaihi wasallam. Kati sandyagadde olowooze nti essula eno yamala kukka olwo namubaka n'atandika okutagenda ng'agenda alaba akabonero kamu ku kamu. Essula yagenda okukka ng'obubonero yabulaba dda ti obudde bwaggwayo dda mu butuufu. Allah mugambye nti idha jaa, bwe kuliba kuzze nasrullahi, okutaasa kwa Allah, walfathu, n'okugulawo. Obwo obubonero obwogeddwa mu aya eno buli obubonero bubiri. Bwe kuliba kuzze nasrullahi, okutaasa kwa Allah, walfathu, n'okugulawo. Tugenda kusooka tumala okwebuuza kutaasa kwe kuliwa okwali kutegeezebwa mu aya eno. Okutaasa Allah subhanahu wa ta'ala kwayogera kwe kumutaasa abalabe be. Jjukira nti okusooka nabbi agenda okusenguka okuva e Makka ogenda e Madiina, abalabe be baali bamuyigganya buyigganya, nga bamulondoola bulondoozi, era nga bamugoberera wa gye yalaze, nga baagala okuba nga tajja kutereerayo, tebaagala atebenkereyo, bamulumbirewo, bamutireyo oba bamumaliririzeeyo. Ensonga lwaki olutalo lw'e Badiri Abakuraishi batambula kuva Makka, ne batambula nga omusajja asenguse abaviiridde, naye ne batambula nga bamunoonya, tebaagala atebenkereyo, bamumaliririzeeyo. Nasru wano bategeezaamu ki? Nasru bategeezaamu nti nasruhu ala aadaihi, okumutaasa abalabe be abaali bamunoonya nga bamulumba buli kaseera. Bw'oliraba nga tebakyalumba, nga tebakyamulumba, ng'omanya nti nno waliwo ekijja. Era nkugamba nti nno essuula eno egenda okukka ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam takyalumbibwa balabe, wabula ng'atulira butuuzi mu Madiina, n'afuna ufuudu, n'afuna ebibinja ebyenjawulo byayaniriza nga bikkiriza obusiraamu. Delegation ezi kakati nga delegation ezijja obuzzi nga zaagala ababuulire ekikolera ku busiraamu bakkirize. Naye mu kusooka nga yakasenguka, entalo zonna ze yalwananga kwetaasa, kubanga baalinga bazze kumulumba. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. Pale FM Radio tuna Sheikh Hussein Mutambala mu Surat Nasr. Naam Sheikh. Barakallahu fikum. Abebitiibwa tunnyonnyola obubonero buno obubiri Allah bwakulembeza mu aya esooka nti idha jaa, bwe kuliba kuzze nasrullahi, okutaasa kwa Allah. Okutaasa kwa Allah okwali kwogerwako ekiseera ekyo kwe kumutaasa abalabe be nga tewakyali mulabe ava gy'avudde
kujja kulumba Muhammadi na kumunoonya wajaddukidde oba wajali. So ng'okusooka baali bamulumba nga bamunoonya we gye yaddukira era bamulumbeyo balwanagane naye. Yensonga lwaki entalo ezo olutalo lwe Badiri lwayimirirawo, olwe Uhud lwayimirirawo, olutalo lwa Ahzab nawo lwayimirirawo n'endala nkuyanja. Yali omubaka entalo ezo zonna nga yeetaasa bwetaasa ng'abamulumba bangi. Naye omwaka ogw'ekkumi tewaali ntalo zaali zimulumba nga atudde mu Makka, atudde Madiina, abeera ayaniriza bwaniriza abantu ab'enjawulo abajja okwagala okumanya eddiini yaabwe ne bagiyingira n'okugiyingira. Kati akakabonero essuula egenda okukka ng'olwedde akabonero ako omubaka sallallahu alaihi wasallama akalaba. Ate akabonero akalala ke baamugamba nti kaaba alindirira kyekigambo wal fatuhu, okuggulawo oba okuwangula. Ekigambo okuggulawo oba okuwangula byombi biwa amakulu bijja mu makulu g'ekigambo al fatuhu. Osobola okugamba al fatuhu nga kuggulawo oba osobola okugamba al fatuhu nga kuwangula. Katusooke tugambe kuggulawo. Baali bamugamba kuggulawo ki? Abavunuzi batugamba nti okuggulawo kwali kwogerwako ekiseera ekyo kwe kuggulawo ekibuga Makka okubeera nga kidda mu mikono gy'Obusiraamu. Jukira tinno omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yali yakatumwa nga yakaweebwa obubaka n'okukowoola abantu ne bamulagira ne bamulaalikako eswala. Okusooka yali atunula Baitul Muqaddas gye yali atunula era nga bwe bwali obwolekero. Naye nga omubaka sallallahu alaihi wasallam ayagala Allah amukkirize obwolekero bwe n'obwolekero bwa umma ye bubeere nga bwolekera ku Kaaba. Naye Kaaba ekiseera ekyo yali tetwalibwa, yali teri mu mikono gy'Abasiraamu, teri mu mikono gya Busiraamu. Ebiseera ebyo kaakati laba we basenguka ne badda e Madiina ne basigala nga basaala boolekera Makka, naye nga Makka babagobayo, nga Makka babagobayo kati Makka babagobayo. Kati omubaka n'Abasiraamu baali baagala nnyo okulaba nga Makka ebeera mu mikono gyabwe, era abaasenguka okudda e Madiina bayagalanga nnyo okulaba nga wajjawo olunaku lwe baliddako e Makka, kubanga e Makka yali nsi yaabwe, kyali kitundu kyabwe gye baali baazaalibwa, gye baali baakulira. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yamugamba nti nno wal fathu, era bw'oliraba nga okuwangula ekibuga Makka kiwanguddwa kiri mu mikono gy'Obusiraamu, njagala ojjukire nti nno essuula eno okukka ng'olwedde ekibuga Makka kiri mu mikono gya Busiraamu era nga kiri mu Abasiraamu bakyeddisa, nga Abasiraamu bakyeddisa. Mu ngeri eyo ako nno kabonero kalala nga yamala dda okweddiza ekibuga ekyo. Basi kiringa ng'okugamba nti nno bw'obanga onoonya oba onoonya muwala muntu wakuwasa, bwendijja wano ku paalo ne gwendibanzize naye mwetegerezenga nnyo alibakolaki, naye ng'olwedde emaze okujja naye kati mba nkutuma kuba nti nno okolaki, weetegere. Si kigamba nti nno waliwo olunaku lw'ogenda okubeerawo olinde nga tajja naye waliwo ayogera ekintu ng'olwedde akyogera nga weekiri. Kati nno Allah subhanahu wa ta'ala yabuulira omubaka sallallahu alaihi wasallam obubonero buno wanaaba bulabye, naye ng'olwedde amaze edda obulaba kubanga bumaze okubeera nga bukoleddwa, nti era bw'oliraba nga okuwangula ekibuga Makka kiwanguddwa kiri mu mikono gy'Obusiraamu. Njagala owekitiibwa ampuliriza tumale okwetegereza ensonga zino bbiri. Lwaki Allah yakulembeza okutaasa ku kuwangula? Kuba yagamba nti Izaajah Nasrullahi, we kuliba kuzza okutaasa kwa Allah. Lwaki okutaasa kwe kwakulembedde ku kuwangula?
anti bulijjo okuwangula oba okuggulawo bulijjo okuggulawo obwetaavu bw'omuntu ye bw'aba alina ky'anoonya anoonya kutuuka ku kigendererwa kye naye nga yeerabira nti okuva waali okutuuka ku kigendererwa kye ekyo ky'ayagala waliwo awaikun waliwo ebiyinza omuziyiza n'omulemesa okukituukako obusozi n'ebiwonvu wabeerawo obuwonvuwonvu bungi obuyinza okutuusa obuyinza okulemesa okukituukako ekyo gwe kyoyagala okutuukako ekyo kyoyagala kyokka obwo obuwonvuwonvu okububuuka tobusaba gw'osaba kutuuka ku kiri kati Allah ye yakola nasuru eyiye okulaba ng'otuuka ku kigendererwa ffenna tuli bazadde wano naye oyinza okwagala okuweerera omwana atuuke mu kubeera nti afunye omulimu gw'omulowooleza nti akole omulimu gundi naye okutuuka okuva eno gy'omuzaalira eno okutuuka okubeera ng'atuuka ku mulimu ogwo waliwo ebiremesa bingi naye tobisaba Allah ebyo tobisaba Allah bikubuusa wabula gw'osaba Allah omwana wange ono abeere inginiya naye ng'okumusomesa okumutuusa ku inginiya waliwo obuzibu bungi byotasaba Mungu kubikosomosa waliwo okulwala ye kennyini waliwo gwe nawe okulwala waliwo okubeera ng'ogwa ku accident waliwo omwana okuba nga agwa ku accident waliwo okugwa ebibiina waliwo okumubba sente okubula ne bakugoba ku mirimu n'ateyongerayo ebyo byonna byonna gwe tobisaba wabula gw'osaba omwana ono abeere inginiya naye kati ebyo byotasaba Allah abikuwa binasurihi Allah abikuwa na kutaasa kwe butaasa kuba gwe oba tobisabye kati yensonga lwaki Allah akulembeza okutaasa kukuwangula ekirala okutaasa kwe yeetaddeko n'agamba nti nasurullahi so ate watuuse kukuwangula oba kukugulawo n'ataga nti wafatahullahi idha jaa nasurullahi okutaasa kwe adhafa lafdhul jalal ala nasr akoze idhafa kyeki akoze okwessaako erinnya ery'ekitiibwa erya Allah alisiza ku nasuru kukutaasa n'atalisa ku fatuhu kukuwangula okuwangula ayogedde ku kalu n'atagamba nti wafatahu llahi wabula agambye nti idha jaa nasurullahi n'agamba walfatuhu lwaki kubanga nasuru eno ye yagitukolera bukolezi tetugimusaba kati wano tuli wano budde buno bwakiro obwagazi bwaffe tugatujja twagala kutuukaka naye ebiri mukubaawo tetubisaba ffe twagala kutuuka waka onfuna naye ebiyinza okulemesa obutatuuka waka okuva wano wetuli kati n'otatuuka waka biryawo bingi tetubisaba Allah wabula ffe obwagazi bwaffe tuganda twagala ffe tuddeyo eka kati Allah ye yatukolera enteekateeka n'atutaasa ebintu ebyo ebingi bye tutasabye bye tutanokoddeeyo n'asobola okubitutaasa tusooke tufune ekiruubirirwa kyaffe kati Allah subhanahu wa ta'ala ayogedde ensonga zino bbiri owekitiibwa mpuliriza zeeyitegereze nnyo idha jaa bwe kuliba kuzze nasurullahi okutaasa kwa Allah okutaasa abalabe bo okutaasa abalumbaganyi okutaasa abayinza okukulemesa okukola emulimu ogwakutumwa bw'olabanga ng'akutaasizza omulimu n'ogukola n'oguggusa bulungi tye ate ekirala walfatuhu era bw'onaalabanga otuuse kukugulawo ekibuga Makka n'oba ne kibanga kiguddwawo kiri mu mikono gya busiraamu olwedde nga mwekiri abamanyi bagamba nti almuradu bilfatihi huna okuwangula oba okuggulawo kwe baali bategeeza wano si kuggulawo Makka kyokka wabula okubeera nti nno yaggulawo obusiraamu bwaggulwawo ne butomerako empaya ebbiri ze empaya ezaali zikirimaanyi ekiseera ekyo bwe bwakabaka obwali obw'amaanyi ekiseera ekyo nga bwe bwakabaka bw'Abafurusi n'obwakabaka bw'Abaroma ezo empaya zaali z'amaanyi nnyo nga tebalwana tebalina kye banoonya naye omubaka yatandika ekintu kino mu ngeri gye kyalimu ekinafu butya bw'oyingiza ekigambo busiraamu mu bwakabaka bw'Abaroma ne mu bwakabaka bw'Abafurusi bunaatomerayo butya omubaka sallallahu alaihi wasallama omulimu yagukola
era yagenda okufa ng'awandiikidde bakabaka abaali beetoolodde eri eyo bonna nga bawandiikidde amabaluwa agabayita okujja mu busiraamu. Kale weewuunye yawandikira kabaka Mukawkes ne Kisra ne Kaisar ne Najashi abo bonna bakabaka baali b'amaanyi yabawandikira ebbaluwa yabawandikira ebbaluwa ng'abayita mu busiraamu. Ogwo gokka gokka omulimu gwe yakola newankubadde nga yagenda okufa nga empire ezebbiri tezinnaba kuwangulwa kugenda kulwana obusiraamu tebunaba kugenda kulwana kuyingirayo, naye yasooka kukola mulimu gwa kuwandiikayo bbaluwa. Obwo bwali buwanguzi bw'amaanyi. Naam, barakallahu fiikum. Mubuleka eyo mu bulango bwa bakama baffe tubadde tunnyonnyola tugamba nti nno Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ensonga zino bbiri nti omubaka sallallahu alaihi wasallam bw'anaaba azirabye. Ensonga esooka yagamba nti bwe kuli bakuzze okutaasa kwa Allah. N'ayongera ensonga ey'okubiri n'agamba nti wal fathu, n'okuggulawo. Okuggulawo kwe ngambye nti jamhurul ulama abamanyi baffe abasinga obungi mu kuvunula Qur'ani ekigambo fathu bakizza ku kuggulawo Makka, ate era nga ekibuga Makka kyali kyagalwa nnyo mu mitima gy'obusiraamu era mu mitima gy'abasiraamu okubeera nga kidda mu mikono gy'abasiraamu. Nawabaawo n'enzivunula egamba nti nno tekwali kuggulawo kibuga Makka kyokka, wabula n'okuggulira obusiraamu okuyingirako mu empaya ebbiri. Kye bayita empaya bubeera bwakabaka obwali obw'amaanyi ekiseera ekyo, obwakabaka obwali obw'amaanyi ekiseera ekyo. Kyali kizibu nnyo okwepampalika okuyingizaayo endowoozayo mbu naye abantu bagigule, kati nga eddiini eno yali empya mbw'ogenda ogirange mu bantu bagigule. Kyali kizibu nnyo ddala, naddala ekiseera ekyo obunafu obwaliwo ku saidi ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam ali yekka ali ne basahaba batonotono bwali banafu mu ngeri emu oba endala, naye omubaka yatwala obuvumu obw'ekitalo n'awandiikira bakabaka ba ovama abaali beetoloddewo ekiseera ekyo nga bakabaka n'abawandiikira amabaluwa agabayita mu busiraamu. Yawandiika amabaluwa okugenda eri bakabaka 6. Newankubadde nga omubaka yagenda okufa nga abasiraamu tebannaba kugenda kulwanyisa empaya ezo kuziwangula, naye zaamala ne ziwangulwa mu mulembe gwa Umaru mu lutalo olumanyiddwa nga Mawqatu Kadisiya. Umaru yawangula Furus nedda mu mikono gy'obusiraamu. Era Abaroma olutalo olwabawangula lwe lutalo lumanyiddwa nga Mawqatu Yarmouk lwe lutalo lwawangulwa abasiraamu. Newankubadde ng'ezo entalo zagenda okubaawo nga nabbi yafadda, naye ezo entalo zaali zirondoola bbaluwa za nabbi ti nabbi yali awandiikiddeko abantu bano baddamu batya ebbaluwa ya nabbi, era tugirondodde tutya ebbaluwa ya nabbi. Onabbi sallallahu alaihi wasallama ye yasooka okuggulawo. Kati abagamba nti walfatuhu kitegeeza kuggulawo kwe kuggulawo empaya ezo ne ziggulira ne ziyingirwamu obusiraamu. Omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba nti ra'at ummi, maama wange yalaba, hina waladatini, bwe yali anzaala maama wange yalaba, takhruju minha an-nur, ekitangaala kyagenda ne kimuvaamu nga nzaala. Ekitangaala ekyo adhaat kusuura busura, kyagenda ne kimyamyansiza mu mbiribiri z'abantu abo, mu mbiribiri z'Abaroma, mu mbiribiri z'Abafurusi, kyagenda ne kimyansaamu. Akabonero akalaga nti nno ono azaalibwa ayina ekitangaala, eddiini ejjudde ekitangaala obulungi ekigenda okumyamyansizaako mu kitundu ekyo. Era omubaka sallallahu alaihi wasallama yagenda okufa ng'omulimu agukoze. Omulimu bwe yagukola, ebyaddirira nga nabbi afudde kwali kulondoola bbaluwa za nabbi gye zaagenda. Abaffe baani abaayanukula obulungi
baani abaayanukula ebbaluwa za nabbi obubi. Era Najashi kabaka eyali atuula mu Habasha giyite Ethiopia, ebiseera bino bagiyita Ethiopia naye edda yali eyitibwa Habasha. Kabaka Najashi yali agitwala, ye yaddamu ebbaluwa ya nabbi, yagiddamu bulungi. Ebbaluwa ya nabbi yagiddamu bulungi, era kabaka Najashi kigambibwa nti n'okusiramuka yasiramuka. Kati abajja oluvannyuma lwa nabbi okubeera nga afudde, eyo tebaateekayo lutalo lwonna, teriyo lutalo lwonna olwali lugenze nga lw'abasiraamu kiseera ekyo kugenda kulumba Habasha, kubanga baali kabaka waayo yali amaze okubeera nga addamu ebbaluwa ya nabbi oluddamu olulungi. Abaddamu ebbaluwa za nabbi obubi okusingira ddala baali ab'e Roma n'ab'e Shami, Abafurusi baddamu ebbaluwa za nabbi bubi. Era entalo Umaru yayingira mu bukulembeze, entalo ezaddako kwali kulondoola bbaluwa za nabbi ezo wagye zaagenda baziddamu batya. Ekyo Umaru yalinga akikolera ku bwandiike oba ye Umaru yayagala okulondoola ebbaluwa za nabbi gye zaagendako abaziddamu amaloboozi gaavaayo gatya, agaavaayo obubi yagenda n'abatabaala. Kati embuuza ekyo nga Umaru akikola nti kandabe gundi ono bamwandika yaddamu ki kandabe gundi ono, oba kyajja accidentally n'atuukakananga gy'alaze naye kyali mu nteekateeka ze Umaru radiyallahu anhu. Naam Sheikh. Naam, n'okusinziira ku budde ngamba nti tunnyonnyodde obubonero buno bubiri essuula bwe yayogera nti Izaajah nasrullahi wal fathu. Era mu ngeri emu ngamba nti tunnyonnyodde aya y'emu yokka, nga aya y'emu ereese obubonero bubiri nabbi bw'ayina okulaba. Ngambye nti bagenda okubumenya ng'olwedde yabulaba dda. Kati obubonero buno bwe buba buzze kikyayina okukola, kyayina okukola tebannaba kukyogera, kyayina okukola tetunnaba kukituukako kukimanya, naye bamugambye nti bwe kuli bakuzze okutaasa kwa Allah n'okuwangula, bwe kuli bakuzze ki ekigenda okubaawo, ndindirira, tekinaba kutandika tekinaba kwogerwa. Ate tebajja kukyogera, bagenda kumwongera n'okabonera akalala kayina okunoonya, nako bw'anaaba akalabye nga kazze nga nako amanya nti nno embeera egayeggaye, obudde butuuse. Akabonera akokusatu kwe tugenda okubeera nga tutandikira omusomo gwaffe ogenda okuddako biidhinihi maulana inshallah tabaraka wa taala. Naam, etwa Pale FM bwatu bwe tulabise tuyenza nnyo Sheikh. Kansooke njoze Ibn Masud High School, essomero lyaffe ery'ekitiibwa eryo okubeera nga likoze bulungi nate, era nga bw'eri enkola yaalyo lyeryakoze obulungi ennyo ku bibuuzo ebya senior 4 ne bibeera nga lyayitidde waggulu ddala. Ate era ne mu idaadi bino ebibuuzo bye balanga ebifulumizibbwa olwaleero ebya idaadi ne thanawi, Ibn Masud ekoledde ddala bulungi ddala, kubanga tusobodde okufunamu abaana abasobodde okuyitira mu ddaala erisooka abawerako, n'abaana abasobodde okuyitira mu ddaala eryokubiri, era nga nabo bawererako ddala bulungi nnyo. Kati nno tugamba nti abazadde ekyokukola mukitegedde, era tubasaba okubeera nga abaana mubaleeta. Tuyanze nnyo tuyanzege Sheikh Hussein Mutambala bw'atuba tukuttemu ekiro ky'olwaliro.